Omulabi waffe tukwaniriza tukomyewo nate okunnyonnyola ensonga enkulu ezikwata ku bifo byaffe eby'Obwakabaka. Erinnya Kizito Moses Gambobbi okuva mu kitongole kya Buganda Land Board. Olwaleero tukoledde wano e Nagalabi. Tukunnyonnyola obukulu bw'embuga eziriwo enkulu. Tutandise n'embuga Bwanika, y'emu ku mbuga eziri e Nagalabi wano ezituyamba okujja ennono yaffe n'obuwangwa bwaffe n'obitwala nga bikulu ddala. Embuga eno Kabaka mwafunire emikisa ng'agenda okutula ku Namulondo. Era mbuga nkulu ddala. Tukubiriza abantu ba Kabaka ekitwetese ebifo bino kulaba ntubikuuma, ne tukuuma ekitiibwa kyabyo, ne tukuuma ennono zaabyo, ng'ate tugamba abantu obutazisaatuukirako. Ensonga etwetanga ekitongole kya Buganda Land Board, twagala okukuuma embuga zino nga tetusenzaako bantu. Era n'abo abasaatuukirako tebanywezebwa busenze bwabwe. Tubakubiriza muleete abaana, muleete abazzukulu, balambule embuga zino bwe tujja okumanya ekinyusi n'ennono yaffe gyevudde. Abantu muli Nagalabi mubuuza eri luddawa, esangibwa wano e Buddo. Osobola okuyitira ku luguudo lw'e Masaka n'okyama, n'oyita ku Buddo Junior n'oweta n'ojja n'ogisanga. Tubagambye nti waliwo embuga nnyingi, waliwo ebintu bingi, naye tujjayo ebyo eby'enkizo okulaba nti abantu baffe mumanya obukulu bw'ebifo byaffe bino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.